Ekkanisa ya Uganda etegeezezza nga bwe zeerondoola okumala ebbanga abantu abettanira enkozesa y'ebyambalo byabwe mu ngeri etyobola ekitiibwa kyabwe gamba ng'ekyambalo ky'abalabirizi. Kino kye kiwalirizza ekkanisa okuwandiisa ebyambalo byayo okusobola okulwanisa embeera eno. Twatudde wano tugenda ku by'amateeka byonna biyise mu bulungi bwe bagazeetinga yunifoomu yaffe mugiwe ekitiibwa ate Mukama yagituwa. Kino kiddiridde okwemulugunya okuva mu bakristaayo nga bwe gufuuse omuze okutyoboola enkozesa y'ebyambalo bino. Recently I met one of the persons seated on a border came out and then he went to the market and he was pushing a wheelbarrow and he was putting on the bishop's attire, the shirt, the purple. We said, no, these things are going very far. Kino era kibadde kyongedde n'okuleetawo okubuzaabuzibwa olw'abantu abakozesa ebyambalo bino. Our identity was confusing to many people. You would see somebody dressed in the bishop's regalia but with a tie. Kati yenna anaasangibwa ng'akozesa ebyambalo bino nga si munnaddiini kaakumujjuutuka. Agenda kukangavulwa amateeka kati tuyinza omukangavula mu mirundi ebiri. Waliwo civil case eyo kati bagenda kooti gwe kusalira omusango ogwa civil ogenda kuwaayo enkasi nga nyingi nnyo. Then waliwo prosecution ngeno criminal. Kati ayagala okubikozesa mu ngeri yonna alina okusooka okufuna olukusa. So bw'ogamba nti nina omuzannyo bwe guti tugenda kuzannyira wano mu National Theatre tetugenda kusanga mu National Theatre tukusangeyo tukwarrestingire nedda OPS ajja kuba akimanyi era anotifyinge. Kati batandikidde ku byambalo by'ababishopu naye nga bakuwandiisa n'ebyabaweereza mu madaala ag'enjawulo ku musingi ogw'ekikristaayo. Era n'ebyaba reverend tugenda kubituukako n'ebya canons tugenda kubituukako. Tubirongose tubitangalize eggwanga nti bino bye byambalo bya Church of Uganda. Winnie Nakabiri agafeeyo ku Spark TV.